Gwali mwaka gwa 2009 Katwere Burhan n'atandika okuba amasimu ku radio ne TV ez'enjawulo. Agamba yali Muhammad Segirinya eyamwegombesa okutandika okuba amasimu. Ngambawulira bakuba ku radio ez'enjawulo ne TV ez'enjawulo. Kaakati nenzijja n'entandika okunyiga nange essimu era abo bennyini benneebuuzaako nti owaayi banyiga bate essimu. Nampa amagezi be baginyiga era ne tujja nga twogerezeganya paka lwe nayiga. Ne makanika Katooke Kironde agamba nti okutandika okuba amasimu ku radio ne TV yali Segirinya. Nze natandika okukuba essimu oba okunyiga essimu nga mpulira Segirinya. Eyakazibwako eri Rastaman bwayise mu lya kimu agamba nti talyerabira bwe beekalakasa nga bawakanya ekya TV okubeera nga yakusasulira. Kyokka olwalaba amagye bo ne badduka Segirinya n'asigala ng'alumba. Nga tulaba obusajja bonna bambadde enkofiira emmyufu bukutte emiggo naye nga Segirinya obutatyabwe ye yagamba nze ngenda mu maaso mu TV twazisulawo ne tufubutuka. Wadde oba oliawo kye baali balwanirira tekyatuukirira naye era waakiri waliwo abali ku free to air kye bagamba nti yayamba omuntu wa wansi. Era yamanya nti abantu aba wansi abatalina busobozi at least banagula free to air. Era ali ewakaawo ng'olaba free to air manya nti Segirinya Muhammad dobozi y'ekyebando eyo achievement gyasobola okutuukako. Kyokka bano bonna okumulaba ate waliwo eyamufuula kafulu mu kuba amasimu. Katumba Muzamiru amanyiddwa nga Panado yalina ekibiina kye baalimu n'abalala. Segirinya n'amutuukirira ng'amusaba okubeegattako okuba amasimu ku mikutu gy'ebyempuliziganya. Yajja nga mwana muto nga bamanya abavubuka najja mu maaso gange n'aŋŋamba nti mbadde nsaba nkubeegatteko mu gurupu. Nimuga waliwo bikozeeko nedda mpulira njagala. Kati abamulaba ebiseera ebyo ne bamugoba ne musembeza ne muleeta. Katumba agamba nti mu kiseera ekyo obulamu bwali bwakweyiiya. Nga wayise ebbanga yagamba Segirinya yesimbewo ku kyombaka wa Kawempe North era n'amuwa n'erinnya erya MP2B erya kyaka ennyo. Era namutuuzaako ne mugamba naye oli MP2B nga nkulaba sayizi yo onoosobola okufuna ekifo ekyo. Naŋŋamba nja kukifuna. Kyamazima Segirinya yalwana nnyo naddayo n'okusoma ku data mayini awo kuba ebitabo byali bitono. Abadde muntu ayogera ng'asaaga kyokka nga kyayogera akitegeeza era ng'alemera ku nsonga. Abasinga obungi mwamulabanga ng'ayogera asekaaseka naye nga mu kwogerawo kwe ng'asekaaseka yabeeranga serious ku ekyo kyaba ategeeza oba kyaba agenda okukola. Bwe yagamba nga nti kino kyenjagala yakikolanga yakituukiriza. N'olwekyo Segirinya musaaliddwako nnyo nti abadde mumalirivu, musaaliddwako nnyo nti abadde mukozi. Okulondebwako ku bwa kansala n'omubaka wa Parliament kyali kyakulabirako kikulu gye bali. Gavumenti abadde atuwa essuubi Segirinya nti naffe tuba tusobola okubaako ne kitwekolera bakatooke okubeera nga tufuna ku bukulembeze ng'obwa Segirinya. Katwere agamba nti talyerabira Segirinya lwe yafuna ssente z'obubaka bwa Parliament abaali balowooza nti ajja kubawa balye n'abategeeza nga bwe ziri ez'abalonzi. Kwata ssente ezo n'azigabira abantu. Yensonga lwaki yabagamba nti abakatale ngenda kubawanga emitwalo 5 akabookisi ako nti bakoleyo segbox buli omu kapito wa muterengamu emitwalo 5 ekyo abadde yakitandika. Naye wadde gwali bwe gutyo abadde muntu ateefuulafuula ng'ayimirira ku kigambo kye. Bagamba nti ekigambo agenda kukikola akituukiriza ng'ekitali ku bannabyabufuzi oba abantu betukolagana nabo ab'ennaku zino. Ekyamazima ye emyaka 5 gino singa Mungu amuwadde obulamu we gyali gwereddeko nga bannakawempe beesiimu. Ebirungi ku Segirinya teri ayinza kubinyumya n'abimalayo. Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. And that I will preserve, protect and defend the Constitution of the Republic of Uganda. So help me Allah.